waliwo emphasizing yange nnyo abantu abali egwero yo nti bagule ettaka ene waffe afune settlement kino waliwo kirabyeko of course cause Bible egamba nti Katonda takola kintu nga tamaze kubuulira ku bannabbi be. Kino kye waliwo tuwoninga nabagamba banyabuli basebo nti waliwo embeera egenda okujja nga tebakugobye otegera tebagambye nti fulume eggwanga lino naye embeera yennyini egenda kukufoosinga ove mu ggwanga eryo. Ezimu ku mbeera banyabuli basebo nyinza okuba nga saazimensioninga naye banyabuli basebo n'entalo kakati abantu abali mu America esawa yonna basobola okubakuba mu bbomu era esawa yonna basobola okubakuba mu bbomu y'obutwa kamba buli akalembereza Uganda kerina Mukama yali atulaga nti eggwanga ligenda saanawo. Katonda okukwata abavubuka bano mulokole Katonda okozesa security omanyi amamu muyinza okugamba nti tulina empisa embi tuli ku government tuli ba government status manyi agent nga bwe mutuyita banyodi basebo zino kya magezi okusabira eggwanga kya magezi obukuumi kya magezi mwandize eno nga tuli mu kudduka ngomanyi abantu abali beeteeseteese okwokya amakanisa g'abalokole bali beeteeseteese nera nosangayo omulokole ng'omutwe tekuli yatambula kyanga talina mutu kanziramu obunnabbi buno buli ali ebweru w'eggwanga buli ali mu diaspora lwana nnyo ogula ettaka wano mu Africa oba toguze Uganda n'ogula wonna w'oguze ng'osobola ofuna kamba buli temwesibana mu kibuga wakati funa ettaka emabbali g'ekibuga eno ensi singa eddamu amagezi yonna n'ebyokulwanyisa tetubyetaaga ifo kyafu twandibadde facilities z'ebyokulwanyisa twanditaddemu mmere byagi bya mmere twandikoze emirembe tuzimbe amalwaliro tuzimbe obulamu obulungi ebizungirizi tuzimbe tukole ebizungirizi nga si bya ntalo satellites nga tetuzikola ku lwantalo buli olinya lift okendeza ku bulamu bwo amasannyalaze gakuyisa bubi yesebo amasannyalaze zonna ku lumwe natandika okulinya lift nali nkola ku kitongole ekimu nga mpulira eddamu lokoli nga mpulira amasannyalaze gampitamu ebya serious era joko mojuko sogere kulya ngo omutwe gulinganga go bakwatamu bakunywa kamba buli kyonna kye mulaba kitambula olwaleero n'amaanyi ageyongedde sitaani yeyongedde okuba n'amaanyi kubanga ffe tuli banafu okimanyi nti olw'obunafu bwaffe bwe buleetedde sitaani okwambazibwa amaanyi okutuuka ku leveeyo buli mwoyo gwe tulwana guli times 5 amaanyi buli wajjajja bange omusujja mu lunaku lumu n'omira kapanadoko n'onywa ekigaji bamala kuteeka kati bw'otagenda kukanula towona. Export TV to the world. Nkwanirizaako nnyo munnaaye oli otya osibye otya bitambula bitya bannaffe bwe tukkiriza kyekimu Mukama yeebazibwe bali abakkiriza ekirala nandiyagadde okubalamusaako mu nnamusa ey'ekitiibwa naye saagala ate ku byono nanyinza okuwemula obuwemuzi omanyi bagamba olulimi lwotamanyi okyamya akantu kamu n'oba nga oyogedde kirala nnyo oyizo maize osomye surati Yudaaya yekola etya goba Bayudaaya bonna naye nga tuzze tubeere nga tugatta ettaffaali ku mulimu gwa Mukama waffe Kristo musumba Mukama yeebazibwe sebo oli otya bwebale kujja mu kibuga kyange ekibuga kyo kinyirivu era abantu abalina pressure abantu abalina endwadde ng'eziruma emitwe abantu abalina stress abantu abalina bulwadde ekyobulalaawo obukuleetako ekintu nga teweetegeera kinsimbye sebo kinsimbye naye ondadde kyalirako ku kibuga kino Arise City ogenda kuwona kuba nze ndi wano mpulira obunyonyi bwe buleekaana mbala tugetunira wandegeya kuba nti n'endegeya ziri kumpi obunyonyi bwe buleekaanamu emiti we gyewuuba akasana kalinakyo akekampala kalinga akali hybrid sikategeera naye wano mpulira nga emirembe weegiri akawuwa ak'obulamu nkawulira sogo wenna ali eyo tekiri mu stand yenna kyalirako ku Arise City obeere nga naawe owulirako ku bulamu obuflowinga wano musumba abantu wakitosooka n'obalamusaako bane mbebaza mwebale kubeerayo Mukama yeebazibwe muli mutya abatulaba ku mikutu gyaffe gino gyonna Yesu yeebazibwe katusubire banyabule basebo nti muli bulungi era Mukama abakuumye bulungi mwebale kutwagala batwadde ku ssente zammwe kulaba nga omulimu gugenda mu maaso n'abatannatuwa Mukama abakwateko asindiikirize omutima gwo
okuyimirira kubanga bajja basebo obwedeza bonna bwetaaga okuyimirira nabo bwetaaga okuyimirira nabo tulina crusade ye Masaka yaliwo mu Gwakutaano nga 21 tugenda kubeera ennaku 3 bena yagala tuwerekerako tukwaniriza na buli muntu yena yagala okuyimirira naffe olina engoye wakaawo olina ngoye olina sabbuuni twala omukwano eri abantu abo tubawa ku ngoye zaffe ne tubawa ku bagiyita batya essentials yes essentials ne tubawa sabbuuni ne tubawa ku muceere twalira akaayi apa ne tubawa omuceere ne tubawa ne sabbuuni ne sukaali ng'oli alwana mukadde alwana amaze omwaka mulamba tanywa kasukali akakanfuneyo kilo kamu mulokolera twagaba tebyamala nakumala ne twatwala sukali yali mungi bambi yasanya abantu ababeera nabo bagabanyeeko namu era nonyako ku mwabayizi geno nonyeko ku sediera akayi ojja kulaba bwe twagabira abantu olunaku olwasembayo twabagabira ebintu bajja leseba abantu baali bangi nkubulye sebo twatuukanga we twateeseteese nga na watono ng'abantu bangi abantu bajja abantu bangi abantu baagala Mukama abantu bamwagala yes just alina obeza batuusaako information naye nga bamwetaagira ddala so mbegayirira banje buli basebo bwe kiba kituuse ku kyanjiri mulokole tosirika namu kubanga abamu ku ffeffe ebisaawe bye baateekateekamu enjiri mwe twalokokera oli yateekayo 15,000 Daga Musumba zine 15 zitaddeyo muteeketeeko olukuŋŋaana ziyambeko mu lukuŋŋaana kati fene unaffe twesanga ekigundi kitukwatiddeawo kusegira taata ne kitusange ne kitusena so twetaaga otwala ebyuma twetaaga transport wa bbeeyi ddala twetaaga okulya twetaaga okusula bingi accommodation bingi nnyo facilitation gwe n'amanya amakulu ga crusade yimirira yimirira gwamanyi kitegeeza crusade tolozaamu yimirira kamala omukisa enamba esimu 0708 39 4501 0708 39 45 01 Edita kalungi yandiagadde okwayo nga tayisa ku ssimu akola atya omuntu yandiagadde ajja ku kanisa asooka kanisa eriwa ekanisa yaffe bakujukiza banaba ekanisa yaffe banje basebo tuli wana nakisajja gayaza nakisajja ubuza pastor Ron botuka mu gayaza bajja kulagirya ate ne botuka nakisajja ubuza pastor Ron kumpi awo ekanisa weri n'ekipando bochera bakuliko Arise Church International Ministries Uganda mwatukola ekibijuza dabalinga bave Kampala bafulengeera wali mukona tugenda kizaawo anti engeri gye byaliwo ebyobufuzi awo amanyigwa abantu bazibu ekipande kyaffe kyagwa naye nga bagamba waliwo emmotoka yajja n'ekiteekamu gwa n'ekisika ekitaliko politics yes vote kalungi kakubulye kati kankubulyeko sewo Bible etukubiriza etugamba nti tetumegana na mbiri na musaayi nina aba amasaza Uzo kuloza nti olwana na muntu yes kumbe waliwo ekirala yesebo so tumegana n'ebintu ebitalabika na maaso tulina ebintu ebitulumba banje bali basebo so njagala mbategeeze mwenna yonna gye musinziira okubeera nti tuli mu biro bya lutalo kanisa yebase tetegeera kikigenda maaso tuli mu biro tuli mu kiseera kya kulwana ogamba olutalo tegeeza oli eyani oba olutalo lwe tuli mu lwa mwoyo newe tuna je bigenda okuggwira bigenda kuyingiramu n'omubiri tukanayo totukanga bigenda kuyingiramu n'omubiri obuli tuli mu lutalo banafa bali mbuwalabu bakitegeera abo balwana tugamba nti bingo tusaasaniramu naffe eby'omubiri no kati olaba olutalo luli wano naye kamba buli kintu kyonna ekisooka okubeerawo kitandika nansi ya mwoyo fe okujja wano eggulu lye lyateeseteese mu nsi y'omwoyo tusisinkane tekyabadde mu pulaani zaffe nti tusobola okusisinkana essaawa bweziti obudde bwe buti musobola n'oteekawo time nga tugyesinkana essaawa bweziti ne mutazituukiriza ekitasoboka n'eggulu liteekateekawo time entuufu the right time for everything nti buli muntu yenna mulokole manya nti ekigenda okubaako kipangibwa mu nsi etalabika na maaso ekiryoka kyapeninga kyova olaba
abantu bangi singa mukama abakula amaaso gammwe nagamba nti gwe weepangira obulamu ojja kwepangira birungi byerere kituufu ebino ebyokufiirwa ebyokusuula sente ebyokusuula sente nga jjukira nti ate ebyo ebitunyweza mu lugendo nti omwana bw'atamala kugwa bigo biwera tajja kutambula yes omwana bw'atamala kukwata kagalo omanyi twalina omuntu eyo omukwano gwaffe nga yatunyumiza nti yo abaana be omwana we omulenzi waliwo omwana mulenzi kati akuze mbu yayagalanga nnyo okukwata ewali amataala sitima biseera bya sitima ezo kati olunaku lumu yalabanga omwana ayayana nnyo amataala agakuba ebigo ng'agakuba ebigo omanyi kyeyakola yamugamba baby come n'amuleeta n'akwata sitima n'agibikkula n'amukwasayo akagalo nga kyagezaako okumugamba nti guno muliro tebaguzanyisa tuyigira wakati mu muliro abantu bano njagala mbategeeze nti wakati mu bisenge ebiwanvu mulokole woyigira okulwana woyigira nti basobola okuwalampa olusozi wakati mu maziga amangi woyigira nti omuntu akula era owulira abantu nga bagamba nti gonti naafiiriddwa jjajjaawe kati akuze afiiriddwa kitaawe kati gundi kula bino ebyekyejo byobadde otambulira yafuuka singo mama yes yakula era ebirowoozo byakyuka tekayina mubiri naye kati kagejja okitegeera sebo nti ebizibu bino bajja buli basebo byebitufuula empaji byebitunyweza infact ebizibu byebitukola ebisenge by'abaanyi byebitukola kati buli woobyebalama ogenda maliza bajja buli basebo oli taken up n'emyoyo ejibadde ejiyimiridde mu kkubo lyo ne gikuziiza kubanga buli lusozi lwonna emabega waliwo waliyo victory webaye obuwanguzi buli wekakutanda mulokolo obuwanguzi bw'otamenya lusozi toyita buwanguzi bw'ogenda kufuna nga bw'owulira nti osooka kubinga tested then n'ofuna testimony bwekityo tosobola kufuna nga tolina test yonna gy'oyiseemu so ewali test mulokole gendawo era ntera okugamba abantu ennaku zino nti banye buli basewo buli wobeera ng'oli mulokole nga mu kifo wobeera bakupraisinga oyo awamaani oyo awamaani mulokole wezuule bayinza okubaawo ekikyamu yesebo era noonye wali ebizibu mbadde manyi okubanga bampraisinga kiba kiraga nti ndi musajja munywevu oli musajja munywevu nga bakupraisinga mulimu abalokole n'abatali balokole manya waliwo ekikyamu manya waliwo ekikyamu okimanyi nti omuntu asobola n'okunyigira nga tolina kye wamukola ng'anyize ku nsonga kyolo kanyiga bunyiizi kibaye tuli live just nagipoze nze nyaka comment section yo osobola oteekayo bannaye comment section kuba tugisoma just in case ng'osuddeyo ka comment one omuntu asobola okunyiiga ssebo n'akunyiigira ssebo nga tolina nakyo omukozi omuntu omu yagamba oyo lwaki bodi lwaki temuyingiza sinotraka n'avaawo naye nga bulokole sinza siri mwannyinaze siri mwannyoko we tomuyinaako kakwata ate simusuubira nakumusisinkana nze sina ne byennyumya naye kubanga nga tewalina kyangattako ano musumba akatwaka ka boda ekyo wakanyumiriza set naye tubadde tujja kati omutima guveemu gugwe wali omuwapi kyabadde atuvuga kati samulabye nti otwatutula yadde ne simu muki mu element batera okukakozesa akakodi ako kati piki ebadde edduka nnyo nga tumaze okuyingirawo mpererwe tumaze okuyiga awaza kwegamba mukulu abuza tebatukimye kalike ndabanyumiza nti oli agamba mbasuleyo kati mbali ngambye oba ali mukubawulira bamuyita bamugamba owaaye basuule wano kati asuka mu wongo agamba addamu awulire network sinungi okuva emagombe network sinungi okuva emagombe ndoza byabadde ngamba mukama katonda gafa batukimye naye olunaku lwaleero tuyingiriddemu olunaku lwaleero ziri ennaku z'omwezi 5 nga tufuluma omwezi ogwo in fact the last day of February 28th omusajja Amerika yakola ekikolwa eky'obujoozi n'alumba munne mu nnyumba ye n'amukuba embooko era Amerika yansuubiza nti mu nnaku 2 netugamba nti yalumba 28 ekiro netugamba nti by second morning olutalo lujja kuba luwedde nga yasuubiza nti
Ayatola egenda kumujjawo era olutalo lukome naye kyannaku nti olutalo lulimu kukula bukuzi lunaku olutalo lukula bukuzi ebizibu byeyongera bweyongezi America eringa enafu obunafuyi kintu kino kinzizaayo okwo musoloza watu twakolanga naye mabega kaawo waliwo emphasizing yange nnyo abantu abali egwero yo nti bagule ettaka ene waffe afune settlement kino waliwo kirabyeko. Of course, because Bible egamba nti Katonda takola kintu nga tamaze kubuulira ku bannabbi be. Kino kiwaliwo tuwoninga nabagamba banyabuli basebo nti waliwo embeera egenda okujja nga tebakugobye otegeera tebagambye nti fulume eggwanga lino naye embeera yennyini egenda kukufoosinga ove mu ggwanga eryo. Ezimu ku mbeera banyabuli basebo nyinza okuba nga saazimensioninga naye banyabuli basebo n'entalo kakati abantu abali mu America essaawa yonna basobola okubakubamu bbomu era essaawa yonna basobola okubakubamu bbomu y'obutwa nga kye bakola ku Twin Towers ozijjukira baazikuba myoni yazitomera baga Saddam yali Bin Laden yali Bin Laden yaleeta bagamba ate America yamutraining amba balinga bazalibwa muntu bonna manya gegamu nefes yes banyabuli basebo kamba buulire buli kye bayita nti waliwo omuntu afudde manya sitaani abasiko walinze naddala nga badde simulokole bagolo baba tukubye abagikubyana bakubye ffe kanisa bakubye ffe abalokole oyo mumufiiridde yes kubanga kamba buli akalembereza Uganda kerina ffe Mukama yali atulaga nti eggwanga ligenda saanawo Katonda okukwata abavubuka bano mulokole Katonda okozesa security omanyi amamu muyinza okugamba nti tulina empisa embi tuli ku government tuliba government status manyi agent nga bwe mutuyita banyodi basebo zino kya magezi okusabira eggwanga kya magezi obukuumi kya magezi mwandize eno nga tuli mu kudduuka ngomanya abantu abali beeteeseteese okwokya amakanisa g'abalokole bali beeteeseteese neera n'osangayo omulokole ng'omutwe tekuli yatambula kyanga talina mutu twakola waliwo ejamini box yange temutumanyiira mutusirako ekisajja nimugamba oli mbufumbo nti asiri mbufumbo nabuvaamu nimugamba lwaki tolemera mbufumbo lwaki wadduka mbufumbo kati oli akontrolinga ggwanga ddamba kati ate gwe okontrolinga bufumbo obukulemye oddusa oli bweru okola alina bweru yavo masebo naye obanga tonyumiddwa kinza byenjogera lwaki tonviira kubakoze ku kibanja yes abantu mukozesa obe social media era mujjasibwa Mukama abasaasire kakati taata embeera kanziramu obunnabbi buno buli ali ebweru w'eggwanga buli ali mu diaspora lwana nnyo ogula ettaka wano mu Africa oba toguze Uganda n'ogula wonna w'oguze ng'osobola ofuna kamba buli temwesibana mu kibuga wakati funa ettaka emabbali g'ekibuga otandikewo faamu otandikeko otekeko akayumbako abaana bo osomere osobola okugyerimira kasooli ebijanjaalo kubanga tugenda tuuka ekiseera nga tosobola kwesigana kintu kya supermarket ekiseera kijja kamba bulire tuli mu kaseera banyolwesebo nga 666 eri mu kuteekebwa ku byenyi by'abantu tenneba kuvaayo ekiseera kigenda kujja buli agirina agende mu ndabirwamu agirabe oba osalinkiriza oba oli awo olabe ng'eyakaayakana mu kyenyi kyo nga tewagyesabira kugambye n'okutuula obutuuzi mu kanisa ya nabbi obulimba nga just kumukkiririzaamu n'otuula kikuleetera 666 okukukwata kubanga kyendina kyengaba nabbi obulimba kyalina kyakola kuba kyesitalina so kati banyonde basebo tubeere beegendereza nnyo mwabali ebweru muwulire buli ettaka Uganda va kubya sente sizirina sente tezimala nfunayo akataka okitegeera taata funayo akataka nange omwaka guno ndi mukukkiriza Katonda mbeeko akataka kenkwata okitegeera niwe kaba mu kyalo mulokole lundako obubizi lundako ente lundako kino gye bujja banyawula zimbako akayumba gye bujja ng'abaana tebagenda kubeera mu masomero naddala abaana b'abalokole abatali balokole bajja kusomesa naye abaana b'abalokole mulokole ojja kulaba ng'abaana ekisiyaga kifuuse ekisiyaga nga 666 efuuse 666 ng'obugwagwa bufuuse obugwagwa mulinde mugenda kulaba ne Uganda nze nabagamba luli nimagamba nti ebisiyaga bigenda kweyongera kakati mulokole mbulirayo gwe baakutte katambi ng'olwaliro ali mu komera
Ni benkoko. Ha. Tosula. Otuba nebipira kumpi gwera ofosolo. Bakuocherawo. Ngotukuocherawo. Neba kusanga ng'enkoko zizo nga tebageredde abantu balina emitima gyakaluba. Bakuocha n'enkoko zo. Bakuocha n'enkoko zo. Nabbi akatambi omusajja go bamukubye tategeera bamubye niyo ngoli talina kisa abbi ebintu bye n'okumukuba amukubye n'awunga. Buli omu akutte essimu agamba ate kambabulire ensi etuuse ku level ng'ensi eyo ndoonekedde ddala nti kameramani omuntu wa kamera abeerawo nga incidents ebeerawo n'agigumiikiriza n'agikwata yonna paka muntu kukola ki paka muntu kufa nga talina kyakozeewo anonya kontenti takubye enduuta talwanye waliwo omukazi yakuba omwana mu katambi kati omwana afe ninga omusajja aliko ayogera bannange muyambe omwana nva kyokuyamba omwana katumuyambe ddi nga tumaze kulaba katambi kamaze kapuze nakalaba ndoza kamaze ndoza week katumuyambe tutye omwana kati ze ntandikira ngo omwana yafudde nze bwe nalaba bali mu molo bali abakazi nga 3 nga balwana ati nga bali wakati bwati bali bwati abanunuza mu kamera bo bayo bekube ngumiza bwe ye abajja balaba bulabiwa twatuukawo disable awo nze kankubulye enensi singa eddamu amagezi yonna n'ebyokukozesa tetubyetaaga ifo chafu twandibadde facilities z'ebyokulwanyisa twanditaddemu mmere byaji bya mmere twandikoze emirembe tuzimbe amalwaliro tuzimbe obulamu obulungi ebizungirizi tuzimbe tukole ebizungirizi nga si bya ntalo satellites nga tetuzikola ku lwa ntalo wakati wetegereza ne mu Iran z'abawarabu zonzo bali mu Kuba America bulomwe badde inawo base naye obuuza eddwaliro liriwa mwazimbawo wano tegaliiwo ng'olwayo mulokole osobola okuvayo n'ogamba nti nfunye eddagala eriwonya siriimu ne bakutta naye nga twandibadde tukola kyekulemesa bizinensi y'oli ebirwadde byonna byolaba olwaliro tebiva eri Katonda ebirwadde bikole mu laboratory ebirwadde byonna ebikyasinze okuba eby'amaanyi bisenkanya abantu bagamba nti omuntu obeera ne sukaali wo mu mubiri naye stimulating ebigolokosa sukaali olya birye twandibadde tutuukawo tutya bakyawo ne base okuba wakafaananyi ng'ensi etegedde Katonda nga bali abasajja bali ku munaala gw'e Babeli bakkiriza lumu ne basalawo ne bagamba kama mbaya ni mbaya tulina okulaba Katonda yadde bali baagala mulaba mu bubi n'abalemesa naye banyoni basewo bakikolera mu bumu osegera taata singa kukya ku makya eggwanga Uganda ne Africa ne tussa kimu Bibule kama nti abantu banga batumiddwa erinnya lyange oba neetoowaza ne basaba ne baleka obutali butuukirivu waabwe ndidda gye bali n'emponya ensi yaabwe mukuba mwakafaananyi nga Uganda tetukyetaaga security maani abo boolaba abakazi n'abasajja ababeera mu uniform nga balimi bafaama nga tulima ennyaanya tulima apple tulima ebimuli ebirungi tutambulira mu oxygen ng'okufa tekubeerawo nnyo ne byonna bye twekolera byonna bye batukolera bireeta radiation bagamba essimu z'essimu eziri invisible zituyitamu nakati tuli wano wabwe zituyise radiation yes bagamba eno gundi zino lift buli olinnya lift okendeeza ku bulamu bwo amasannyalaze gakuyisa bubi yes ebo amasannyalaze zolunaku lumu natandika okulinnya lift nali nkola ku kitongole ekimu nga mpulira edda mulokoli nga mpulira amasannyalaze gampitamu ebya serious era gyokoma ogikozesa ogenda okulya nga omutwe gulinganga gwe bakwatamu yes bakunywa mpola mpola omukyala gyakoma ogenda mu sikaani munsi y'omubiri munsi ya mubiri kati esikaani ebagamba nti obulamu bwe bukendeera yes so megaidde banyonesebo singa bucya ku makya ne twetereeza ne Katonda ne tutereeza amakubo gaffe tutereeza obulamu bwaffe ate musumba ekintu ekyo kintabula kuba n'omu ku basajja gwe bagamba nti asinga amagezi yali abaddewo ku nsi Albert Einstein omu yagambako nti abantu twayiya nuclear weapon naye nkakasa singa n'emmese zaali zirowooza nga ffe tewali mmese n'emu yandiyiza ka trap mouse kateko k'emmese nga kiringa ekijerega naye wekirowoozaako ennyo nti fe abantu fe twayiya ebitusaanyaawo nene yandibadde emmese ne bagiwa amagezi nga tetulina teyandikoze just wadde akatego k'emmese yandikoze bigizimba bw'okimanyi nti abasajja baakuba ekibuga Hiroshima ne Nagasaki ne bakikubako bomu nga nakati abantu bazaala bitundu
till date bachali oxygen y'ekifo ekyo bagikwatamu ettaka lyennyini balicyankalanya ettaka lyennyini teriddako mmere kakati bagikuba 19 mmeka kati olwaleero bakola ki tikijasobola okukola nga abasajja balina bomu ekuba Uganda nesaanawo ku maapu mulundi gumu era Iran bakyagisiza kasiiso bandibadde bagisanyako ku maapu Iran tebakkirizibwa gikuba nuclear kuba tezirina neyinza okuba nga terina nuclear bayinza n'obutagikubisa nuclear in fact balina kye bayita mother of all bombs musango gwe bagiranga kuba na nuclear ate yegamba talina nuclear naye America abalaka kimusomba awola abasajja bakozesebwa sitaani ekirungi kati gwala mu nsi y'omwoyo mukama omusamba America okubawa amaanyi gano gebeeragako gubuge balanga ge balina nti gwe fefa balina okutereezeewo tulabye mu myaka egitawera myaka 10 bakati abakulembeze abawera abasatu nga balina n'abalala babalina mu makomera gaabwe bajja mu ggwanga ne bakujjayo okutwala ewaabwe ofesinga emisango gwe president mu ggwanga lyo gyoziriza mu ggwanga lyo bakutwala mu ggwanga lyabwe naye nabo balina ejjawe ejjukira naye bote tubavunaana kuba bwe super power mukama bwakuwa obukulu abakuwadde kulya nebuuza mukama yabasangawo bawa obukulu obwo no katonda agaba obukulu nga bw'ayagala tubadde tukyayogera ku ntalo ez'omubiri n'ez'omwoyo musumba tugambe ekisooka okuba nga waliwo sitaani kyali mu kukukusa mu nsi ey'omwoyo kisobokera ddala naye temuddawo ogamba nti olutalo sibanga lwa mubiri gwokka luli mu mubiri ne mwoyo so gwe wenna ali ku Buwarabu naye ndowooza ffe tusinga kwogera n'abannaffe bali ku Buwarabu Abannayuganda bannaffe by the way ekyesanyu kye tulina twabadde n'abaana ababadde basomera mu Iran bana 43 nga bali mu kusoma bali misomo gyabwe gavumenti yaffe yakuno yakoordinatinze n'abali mu Buwarabu n'abali mu Iran ne Pakistan bonna bajiddwayo bulungi nnyo ate kuli wadde alinako ekinuubule wadde ennyonyi tebazigize tosobola kusula nnyonyi mu Iran kati bavuddeyo bati babagyeyo using vehicles land vehicles ne babatwala mu mawanga gabalinaanyewo Pakistan kati ndoza bajja kuva Pakistan bajja kebakomewo bafunye eyo okubakukusa ku border ne babeera nga babatwala mu ggwanga eriddako neiba bajja kuba nga babajjayo nawe ntugyebaza bannaye yes ekyo kikulu nnyo gavumenti yaffe tugyebaza yakuno naye ndowooza nga ffe nga tuzingazinga expo nga tugenda okuvaako nsaba obeeko ka message koweereza omwana ali ebuwarabu esimu ssaawa eno nsaawa zino wenywereze mukama ekikulu wenywereze mukama ekiraabuuza mukama nzizeeko ki kubanga kozi tetwogera ku baana bokka abali mu biyumba bokka yadde bangi netwogera ne ku baana baffe abali ebweru nalabyeko obutami nga butambula ng'oli agamba ndaba kizuuka kyakago wano kati beera mwegendereza lwawo okwebaka okwebaka nekijja lwawo okwebaka kubanga nalabye nga biyitira ddala nga bayitako ddala yes like osobola okufunamuko emisinde awo naye kisinga byonna mukama bw'atakuuma kibuga abakuumi bakumira tambulira mulamu bw'okwetowaza n'okwenenya tambulira mulamu bw'okubeera omwegendereza kijja kuyambako mulokolo ojja kuyitawo Katonda agenda kukuuma so entalo zo zakujja ssebo ebisenge byakubeerawo entalo zakweyongeramu naye tekitugaana kugolokokakola kyetuteekeddwa okukola ng'abaana ba Katonda kamba buli kyonna kyemulaba kitambula olwaleero n'amaanyi ageeyongedde sitaani yeeyongedde okuba n'amaanyi kubanga ffe tuli banafu okimanyi nti olw'obunafu bwaffe bwe buleetedde sitaani okwambazibwa amaanyi okutuuka ku leve eyo buli mwoyo gwe tulwana guli times 5 amaanyi buli wajjajjabanga omusujja mu lunaku lumu n'omira kapanadoko n'onywa ekigaji bamala kuteeka yes kati bw'otagenda kukanula towona ate naku 2-3 ng'oli ku wiiki ng'oli ku treatment buli mwoyo gwongezeddwamu amaanyi buli mwoyo gwambadde amaanyi naye ng'ate omwoyo gwe omanyi obeera ne ttiimu ng'ogenda samba naye omupiira nga tofuddeeyo abaana tobagulidde engatto mulokole manya
nti tiimu eriyo yeeteeseteese bulungi sawa yonna bagenda kulinnya abaana bamenye ebigere babakube engatto ku mimwa goolo baziteebe ziwere bakube goolo okakase nga ate osigaza n'abalina ebiwundu kati kanisa tuli wiiki obukuumi bwonna ensi yonna bwelina okuba nabo bulina kuva ku ffe fe abalina okuwa obukuumi mulokole awo ku mulimu katonda wakutadde security yonna erina kuva ku ggwe kubanga buli muntu katonda wamutadde okutaddewo okubeera waliwo ensonga enkulu lwaki akutadde mu kifo ekyo so bwana wa mukama wali ku buwala butogamba nti banenze bigere byantunda waliwo ensonga lwaki oli eyo ensonga weeri nkulu era bw'ona okimanya mulokole ojja kulwana obeeko kyokola okusukkulumako oli Toza musumba bamaliriza bali aba Export TV so tubagala nnyo aba Expo tubagala nnyo kama bawo mukisa tulina crusade bane twongera okuyimirira tulabe nga tugenda mu maaso mukama bawo mukisa mujje tulabeko kusande abagenda okujja tugenda kusembera abajja ku church tugenda kusembera yesebo tubayita bane counseling tubeera nayo buli lwakutaano mujje overnight kulokutano tulina overnight ku church asobola okujja jangu olokutano luno overnight mukama bawo mukisa amina nsinzo okuterabira kubajjukiza nti the podium teko wanga kubeera nga ebeerawo saa 2 paka saawa 5 zennyini ez'ekiro so tubeereko ffenna temusubwa atayagala okufuna t-shirt zaffe ku mitwalo 3.5 enamba y'essimu eri 0770 944 musumba nakakonyekako ettaka gwe wenna liri ng'oyagala kufuna ettaka nga liri mu makubo amatuufu mu Uganda wano tulina ettaka lyaffe liri awo Kajjansi no liri mu Kajjansi Town Council ku lw'Ennakawuka ttaka ddene bulungi liri ku bugazi bwa 4.82 acres kwagala okumanya details about ettaka eryo oba yagala okulikyalirako enamba y'essimu 0770 944 tujja kubeera nga twogera ebisingawo ku ttaka eryo n'olwekyo sijja kubongerako bingi munzikirize tukome wano olunaku lwaleero musumba ajja kubako emirundi emirala mingi nnyo nga tuwayawayamu ate nga abasomesa bye. Export TV to the world.